Okay, oli ku verse strange 256. Nkusaba gwa to watching for the first time. Please kindly subscribe. Don't forget to tap the notification bell such that whenever we upload a new video or go live, you're always notified. Notasubwa chitambula. Bambita simple. Nsaba ate otambuze video. Waliwo statements Bobi Wine zazenga akola abasinga ne tuzitwala just like that. But after some time, statements ezo ziturning out to be right. Yavayo nakola statement nagamba nti aba bakyala, those men and women you see in police and army uniforms, bannaffe newankubadde nga bakozesebwa bajja tuuka ekiseera nabo batwegatteko. Let's keep soldiering. Abasinga twagamba wa ekisoboka okusinzira embeera bano abantu gye bayitamu bassebo ne bannyabo batandise okubanga banyigirizibwa nabo ne bagamba let's stand for the right oba for the truth. Omwami gwolaba ku screen amanyikibwa nga Cop Ampe ku mikutu egya social media yavayo n'akola video ku mukutu gwo ogwa TikTok eya trending ennyo ng'avumirira ebyo ebiri mu gavumenti ya mwami Museveni, ekintu ekitaasanyusa bakama be era ne bamuyita ne bamukwestioninga. Ensonga ze zibadde ziri mu bukiiko bwabwe bayita oba disciplinary committee. Not until yesterday we bamuweereza ebbaluwa emugoba ku mulimu abadde akola mu kitongole kya prison. Era gwe ssebo bannya bandaba omukulu oyo essaawa zino twogerera akalimu takyalina. Bamugobye lwakwenyigira mu nsonga za byabufuzi ate nga ali ku sayidi y'abanyigirizibwa. Kati njagala owulire vidiyo eno era nja kusaba nnyamba ogitambuze. Ever since omwami ono bwe yagobeddwa, so many people have come out to talk about his issue. One of those people abavuddeyo okwogera ku nsonga ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Bobi Wine ku mukutu gwe ogwa X yapostinze ekifaananyi ky'omukulu oyo era n'ateekayo ne post paragraph ennene ng'ayogera ku nsonga z'omukulu oyo amanyikibwa nga Cop Ampe. Nange siwena post nenjikuletera. Wosoma post eyo abadde avumirira abo abagala osirisa abantu nga bagezaako okwogera ku nsonga. Yagambye for using social media to expose the abuse of human rights, corruption, abuse of power, oppression of low-ranking officers, and other evil within the Uganda Prison Service, Officer Ampe Lawrence has been rewarded with a dismissal. Meanwhile, in complete violation of the law, the security officers, especially in the military, routinely appear on the media expressing partisan support for the Museveni dictatorship, yet they never face any disciplinary action. Instead, many get rewards with promotion. This contrast tells you all you need to know about the system of oppression that the NUP government will be purposed to dismantle once in power. Mu posti ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agamba nti kyewuunyisa nnyo nti abantu abavayo ne boogera ku bumenyi bw'amateeka mu gavumenti ya mwami Museveni bo babawa ekirabo kyakubagoba, naye waliwo abantu abakola ebintu ebimenya amateeka ng'abapoliisi abalabiddwako, bannamagye abalabiddwako nga bakubira NRM akalulu ekintu ekiri against the law, bo babaluwadinga n'abapromotinga. Omwami oyo omuvubuka oyo yavaayo n'ayogera ku nsonga era nga yalaga ebintu Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne NUP byeyimirirako n'ebyayimirirako ebintu ebituufu ye bamugobye bugobi. Okategedde bamuwadde ekibaluwa nti genda ku maaniina. Now omwami ono okumugobako bamugobye naye balabika bamwegobedde kubanga okuva lwe bamuwadde ekibaluwa ekimugoba abafuukidde akayinja mu ngatto.
olwafunye ekibaluwa Kopu Ampe Lawrence yagenze ku mukutu gwe ogwa X n'ateekayo post eyo gye njagala nkuyitiremu. To the public, I'm okay with my dismissal. Let this be a reminder. Standing for the truth takes courage, and their behaviors does not define our journey. Let it empower you to keep pushing forward, speaking up, and fighting for what's right. Do not let fear hold you back. Let it fuel your passion for justice. Rise above the noise and keep shining. Kopu Ampe afuuse akayinja mu ngatto. N'avayo n'akola 16 hours ago. Kopu Ampe Lawrence n'akola eno eyasinze omumala eggobe mu kibya. Yagambye I've handed over government store to Uganda prison through OC Ngora prison. As usual, I haven't received any document to witness handover of council I was supplied since I worked with Akitu Jane, Roslyn Osingora, and I know her very well. But at least I have secured audio recordings and some photos. N'ahandinga over ebintu byonna n'abakwasa ID yaabwe bw'atyo na buli kimu n'alabika nga abivuddemu. Ekisinze okuneewuunyisa, omukulu ono abadde akolera mu district ya Ngora. Is it Ngora prison? Yes. Olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda beera mu district eyo eya Ngora. Era omukulu ono ku mukutu gwe ogwa X era yataddeyo ebbaluwa n'ategeeza eggwanga nti olunaku lw'enkya, that is today, agenda beera ku rally ya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu Ngora. Agenda sooka Ngora then adde Bukedya. Bassebo ne bannyabo, simanyi g'otwala nsonga eno naye ye eriwo. Wabula munansonyiwa kano ngenda kukayisaawo eri Kopu Ampe. Kopu Ampe ebyaddala ye yapaakinze ebibye nga obiraba. Naye Kopu Ampe fine oze eri abanyigirizibwa. Yes, oze eri abanyigirizibwa nga bw'ogamba, but take this note. Making sure nti okujjako kuli kwalaali. Kopu Ampe, making sure nti okujjako kuli kwalaali. Olaba nti ku poliisi eyo mukomera bagobye. Naye eno gyozze mu bannayuganda ebyabwe bya ddala. Obanga okujjako kubaddemu obuzannyo, nkukakasa eno togenda kuwangaala. Making sure oli kwalaali. Kopu Ampe lwaki njogedde bwe ntyo? Ensonga zo nze munansonyiwa, nina engeri gye nzirabamu Kopu Ampe. Era ekigenda provinga your rightness is kubeera nga byokola biri ku mulamwa ng'oli ku sujudu. Naye we tukulabiramu amatanka ninze ga mazima. Okujjako sigamba nti omukulembeze yatugamba buli ajja tumwanirize. Naye tekijja kuŋŋaana kukubamu bituli Kopu Ampe. Kopu Ampe waakagobwa oze ku sayidi y'abantu okubiddewo posita eya fundraising. Kopu Ampe n'oteekako ne badge ya people power. Kopu Ampe konna kubala kabale bulungi. Ane munansonyiwa nze nkayisizaawo akategedde tambuza video.